Yesu omulungi yeebazibwe mikwano, yeebazibwe nnyo Kristo Yesu Omunnazaaleesi Mukama waffe. Mbalamusako mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Omwana Katonda obulamu mwasiibye mutya, muli mutya, gye baliko emirimu gyonna gye mutuusaako engalo. Nange neebaza Katonda olw'ekisa kye, ye ekitiibwa era nkimuddiza. Amannya ffe ba Max Namujumbi, ye era nga nakkiriza Kristo Yesu okubeera omulokozi wange, nalokoka. Yes. Channel yaffe bagiyita Katonda akutula enjegere, ye mu linnya erya Yesu. Yeremiya 32:27. Mukama tewali kimulema, enjegere zonna ezaakwata azikutula. Yes, buli kyonna kyonna ky'olaba ng'ekitasoboka ye Katonda akisobola. Amiina. Okay. Tugenda kusheyaringako ku kigambo kya Katonda. Ye. Amiina. Tusaba Omwoyo Omutukuvu okutulungamya, kubanga agamba mu Baluumi nti abo bonna abakulembera Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. So tuleme kwerungamya na kulemberwa amagezi gaffe, kubanga atugaana tukulembere Omwoyo wa Katonda. Amiina. Yes. Kitange omulungi omwesigamiza ebintu byonna, maama Omwoyo Omutukuvu nkukoowoola. Jangu olabisibwe Mukama Katonda omulungireko okubeerawo kwange kuveewo, amagezi gange gaveewo, okutegeerako kuyingire munda yange. Omwoyo Omutukuvu gw'abannuŋŋamya mu linnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda, kubanga oyogera n'ogamba nti abo bonna abakulembera Omwoyo wa Katonda abo be baana ba Katonda. Mukwano gwange jangu onnuŋŋamye, jangu onkulembere Mukama, ogase eri abantu bo Mukama, oyogere eri abantu bo Yesu mu linnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda, kubanga ogamba nti tetutyanga nti oba tunaayogera ki, nti ggwe Omwoyo Omutukuvu anaatuwanga eby'okwogera mu linnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Amiina. Omwoyo Omutukuvu weebale maama. Yesu yeebazibwe nnyo. Tusome mu kyawandiikibwa, ekitabo kiri mu Zabbuli 34. Zabbuli 34. Tugenda kutandikira ku lunyiriri olwokuna. Olunyiriri olwokuna agamba atya? Haleluya. Mukama atugamba nti Zabbuli 34 olunyiriri olwokuna, ye tujja kutambulako. Yes. Okay. Bayibuli egamba nti nanoonya Mukama n'anziramu n'andokola mu kutya kwange kwonna. Olwokutaano, baamutunuulira ne balaba omusana, era amaaso gaabwe tegaakwatibwenga nsonyi emirembe gyonna. Olw'omukaaga agamba nti omunaku ono yakoowoola Mukama n'amuwulira, n'amulokola mu nnaku ze zonna. Olw'omusanvu, malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abo abamutya n'abalokola. Olw'omunaana, mulege mutegeere Mukama nga mulungi, aweereddwa omukisa oyo amwesiga. Olw'omwenda, mutyenga Mukama mmwe abatukuvu be, kubanga tebabulwa kintu abamutya. Olw'ekkumi, obwana bw'empologoma bubulwa ne bulumwa enjala, naye abanoonya Mukama tebaabulwenga kintu kirungi kyonna. Amiina. Olw'ekkumi-n'olumu, mujje mmwe abaana abato mumpulire, n'abayigirizanga okutya Mukama. Muntu ki? 12, muntu ki ayagala obulamu era eyeegomba ennaku ennyingi? Amiina. Alyoke alabe obulungi. Haleluya. Olw'ekkumi-n'essatu, ziyizanga olulimi lwo mu bubi, n'emimwa gyo obutoogeranga bukuusa. 14, vva mu bubi okolenga obulungi, noonyanga emirembe ogigobererenga. Olw'ekkumi-n'ettaano, amaaso ga Mukama galaba
abatuukirivu n'amatu ge gawulira okukaaba kwabwe. 16. 16. Obwenyi bwa Mukama buba kw'abo abakola obubi, amalemu okujjukira kwabwe mu nsi. 17. Abatuukirivu bakoowoola Mukama n'awulira n'abalokola mu nnaku zaabwe zonna. Haleluya! Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Yesu yeebazibwe. Mukama waffe atugambye nti, Bayibuli egamba nti ono yanoonya Mukama, yanoonya Mukama n'amuddamu n'amulokola mu kutya kwe kwonna. Amiina. Bamutunuulira ne balaba omusana era amaaso gaabwe tegakwatibwa nsonyi emirembe gyonna. Amiina. Omunaku ono yanoonya Mukama. Mu kino kiki kye njagala okwogera, oba ki ekigambo kya Katonda kye kitugamba? Okunoonya Mukama. Amiina. Isaaya, bw'oba osomye mu Isaaya, Isaaya 55 olunyiriri olw'omukaaga, ejja kusomera ddala, naye bw'oba otandikidde ku lunyiriri olw'omukaaga atugamba atya? Atugamba nti munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Omubi aleke ekkubo lye, n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye, era anaamusaasira adde eri Katonda waffe, kubanga anaasonyiyira ddala. Amiina. Anaasonyiyira ddala nnyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Yeebazibwe nnyo Kristo Yesu Omunnazaaleesi. So Katonda waffe mwesigwa, agambye nti tumunoonye nga bw'akyayinzika okulabika. N'ono bwe tuba tumutunuulidde, Zabbuli 3:4, yanoonya Mukama, Mukama n'amukola ki? N'amulokola. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama n'amulokola, Mukama n'amuddamu. Amiina. Nti mu kunoonya Mukama ki kye nziza okwogera eri obulamu bwaffe? Amiina. Oba Omwoyo Omutukuvu kyannuŋŋamizaako okwogera eri obulamu bwaffe? Okunoonya Mukama. Okunoonya Mukama. Mukama tumunoonya tutya? Mukama tumunoonya nga tukola ebyo by'ayagala, nga tusoma ekigambo kye, nga tutambulira mu nnono ze, nga bw'atugambye nti tunoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Mukama waffe yeebazibwe. Tumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Tuleke ebibi, tuleke obutali butuukirivu bwaffe, tudde eri Mukama naye anaatusaasira. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama tumunoonya nga tusalendalinga gy'ali. Amiina. Nga tusalendalinga gy'ali, byonna byaffe ne tubimukwasa, ne tumulaga nti tusigazizza ye yekka, tewali mulala, nga tetwesigamye ku muntu mulala yenna, naye nga twesigamye ku ye, nga tugamba Mukama ye gw'anaayamba. Yesu yeebazibwe. So kyekyo, tunoonye Mukama, tetwesaasiramu yadde n'akatono, kubanga n'omubi bw'aba atunoonya teyeesaasira, ye tatuula. So tunoonye Mukama. Mukama tugenda kumulaba. Amiina. Okumunoonya nga tukola ebyo by'ayagala, tusoma ekigambo kye. Amiina. Tussaayo omwoyo okuyigirizibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Tumunoonya nga tusiiba, tumunoonya nga tusaba, nga tumusinza, nga tusoma ekigambo kye. Amiina. Nga tukola ebyo by'ayagala. Tumunoonya tukola ebyo by'ayagala. Amiina. Atugambye tuleke ekibi. Ono agambye nti baamutunuulira. Ono bwe yanoonya Mukama n'amuddamu n'amulokola,
okutya kwe kwonna yali mu kutya. Mukama n'anoonya Mukama n'amuddamu n'amulokola mu kutya kwonna. Ne bamutunuulira ne balaba omusana. Amiina. Nti bwe tunoonya Mukama tutandika okubeera oli omusana eri abantu abalala. Ayogera mu Matayo n'agamba nti ffe tuli musana gwa nsi. Amiina. Tuli munnyo gwa nsi. Amiina. Tutandika okwakira abalala nga tunoonyeza Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Bakutunuulira ne batandika okulaba omusana ne bagamba Makisi yali avuma takyavuma. Yali ayomba takyayomba. Mukama waffe yeebazibwe. Kubanga onoonyeza Mukama naye bw'obeerawo n'ogamba nze sijja kunoonya Mukama kasita nalokoka. Mukwano, Sitaani ajja kuvulugavuluga akuzzeeyo. Ate bw'akuzzaayo tolowooza kudda wali we wasookera. Ajja kuddizaayo ky'oba olaba ngamba nti omuntu alokose bwadde emabega. Ebibi ebyoyo eby'oluvannyuma bisinga ebyasooka. Nti luli oba obadde wali obba bubbi ng'obbako obba buno obuntuntu bw'oddayo ate emizimu emirala gikwegattako n'obeera ng'okola ebintu bingi, emyoyo mingi gijja gy'oli ne bikuyitirako n'oyitawo n'ogamba ng'ate byonoonyese nnyo kubanga omubi aba akimanyi. Akutwala wala n'agamba ono yali ayagala kuntolokako. So tunoonye Mukama. Atugambye nti malayika wa Mukama bwe tukoowoola Mukama atulokola. Mukama atuwulira n'atulokola mu nnaku zonna. Mukama waffe yeebazibwe. N'agamba nti malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abo abamutya, abatya Katonda, abatya Mukama. N'abalokola. Mukama waffe yeebazibwe. So Mukama agenda kutulokola mu byonna byonna. Ki ky'oyitamu? Mukama agenda kusiisira akulokole mu byonna by'oyitamu. Mukama waffe yeebazibwe. Tutye Mukama, tukole okwagala kwe, tuleme kutya bantu. Mukama waffe yeebazibwe. Okutya Mukama ogenda kuŋŋamba okutya Mukama kati Mukama mutya ntya. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe mulaba mudduke. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Atugamba okumutya kwe kumukankanira kubeera n'entiisa mu ye nti omuntu ne bw'aba takulaba, omuntu ne bw'aba nga taliiwo ng'ogamba Mukama nze andaba, kino sijja kikola kubanga Mukama ndaba, kino Mukama takyagala sijja kikola. Amiina. Kwe kubeera n'entiisa ya Katonda, kitegeeza omukankanira. Naye bw'oba wabeerawo omuntu n'okola n'ogamba kati kankole bwe nti kubanga kati waliwo omuntu andaba, naye n'otatya Katonda, just n'otya muntu. Amiina. Oba n'okola ekintu eky'okwekkiriranya n'otya omuntu okusinga Katonda. Atugamba nti tetutyanga abo abatta omubiri naye tutyenga oyo asobola okutta byonna. Amiina. Omubiri asobola okutta ate n'omwoyo agubeerako n'obuyinza ogutwala oba agutwala mu ggeyeena oba agutwala mu ggulu. Mukama waffe yeebazibwe. So tubeere n'okukankanira Katonda, tumusseemu ekitiibwa, tumutye. Amiina. Entiisa ya Katonda tugisaba olw'okuba nga emitima gyaffe girimu obuzaalirwana bungi. Bwe tuba nga tukola ki? Tuba tulina okukola ki? Okusaba Mukama agikyuse, omusaayi gwa Yesu guginaaze, kugamba Mukama nteekaamu entiisa yo kuba emitima gyaffe gibeera mikakanyavu. Amiina. So Katonda waffe yatulongoosa, atuggyamu emitima, tugamba anaatuggyamu emitima emiki egy'ejjinja n'atuteekamu omutima omuggya ogw'obwa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Omwoyo omutukuvu gwe tusaba nti omugamba mukwano gwange tuyambe otukyuse, tuteekemu omutima ogwa Katonda, tuteekemu endowooza y'obwa Katonda. Amiina. Okay. Mukama asindika bamalayika be okusiisira obulamu bwaffe, okutwetooloola kubanga tuba tumutya n'atulokola. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. N'agamba nti tulege tutegeere nga Mukama nga mulungi. N'agamba nti aweereddwa omukisa oyo amwesiga. Mukama mulungi. Bw'oba nga weesiga Mukama, amiina, oweereddwa omukisa okwesiga Mukama. Amiina. Oweereddwa omukisa, tuweereddwa omukisa bw'oba nga weesiga Mukama. Amiina. Twesige Katonda. Bayibuli egamba mu Yeremiya nti akolimiddwa yeesiga omwana w'omuntu. Mukama waffe yeebazibwe.
obwesigwa bwaffe tubuggye mbaana b'abantu tubuteeke mu Katonda. Omuntu ne bw'aba alina kyakusuubiza amaaso go gamuggyeeko. Amiina. Ne bw'aba alina kyakugambye amaaso go gamuggyeeko, gateeke Katonda, omugambe Mukama neesize ggwe, nyamba omuntu ono alina okwekyusa. Oyo omuntu ne bw'omwesiga Sitaani asobola omukologa n'amukyusa ne biba nga ate tebikoze nga w'obadde obisuubira. Mukama waffe yeebazibwe. Naye ate bw'osigala ng'obwesigwa bwo obutadde mu Katonda, Mukama agamba mwana wange asuubira mu nze, kankole ki? Kankole ekikola ki? Ekigenda omusanyusa. Amiina. Nagamba nti mutyenga Mukama. Mmwe abatukuvu beffe, abatukuvu be tutyenga Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe yakkiriza Kristo Yesu, tya Mukama. Amiina. Mukankanire. Amiina. Beera n'entiisa ye. Amiina. Haleluya. Amiina. Nagamba nti kubanga tebaabulwenga kintu abamutya. Togenda kubulwa kintu. Embeera eyinza okuba nga weeri naye togenda kubulwa kintu. Togenda kuzirika, togenda kukola kikufa. Amiina. Katonda agenda kukolera mu budde bw'obutuufu. Mukama takola ki? Takeerewa. Akolera mu budde bw'obutuufu. Ffe abaana b'abantu ffe abakeerewa. Amiina. Ffe abalaba naye tuleme okubeera nga tutayiminga Katonda. Amiina. Tuleke Katonda ye atutayiminge. Tuleme muteeka ku pressure naye kubanga ye y'amanyi n'okwagala, amanyi ne bye twagala okusinga ffe bwe tulowooza. Atwagala n'okusinga bwe tweyagala. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. So tuleme mutayiminga, tumuleke atutayiminge. Mukama waffe yeebazibwe. Tubeere n'obugumiikiriza, twale ebibala by'omwoyo. Bagalatia 5:22. Ojja genda osomeyo. Ogamba Omwoyo Mutukuvu nnyingizaamu ebibala byo, ebibala eby'omwoyo, okwagala, emirembe, essanyu, obugumiikiriza, ebibala, obwesigwa, obuwombeefu, okukkiriza. Tukkirize nti Katonda kye yateesa mu bulamu bwaffe tukikola ki? Tugenda kukikwatako nga tumunoonya, si kutuula butuuzi awo n'ogamba agenda bikwatako. Naloose nga Mukama aŋŋambye kino nenkonfaaminga n'okonfaaminga nti Katonda yayogedde, ngenda kukikwatako ekyo. N'otuula n'olya emmere. Waliwo agenda okuŋŋamba kyogala tuleme kulya mmere. Bannange emmere mugirye. Amiina. Kubanga Yesu era naffe atwagala okulya emmere, atwagala tulya emmere. Naye waliwo bwe tutuuka ng'olina okunoonya Mukama. Ne bw'oba olya omunoonya. Mukama waffe yeebazibwe. Ne bw'oba olya omunoonya naye osobola okweyawulako n'ogamba Mukama leero kansibeyo ku nnaku zino nga nsaba n'okusiiba. Mu kusaba n'okusiiba ne weeyawula n'ogamba zino ennaku kanzinoonyezeemu Mukama ng'endeko ebuziba. Yesu. Kubanga olumu bw'oba olya Yesu osaba n'osoma ekigambo kya Katonda naye olumu emmere eno engeri omubiri gye gubeera n'amaanyi, omwoyo biyinza obutagenda buziba nnyo. So kyekyo tutye Mukama, tumukankanire, tumunoonye nga bw'akyayinza okulabika. Waliwo akaseera awo. Amiina. Tumunoonye nga bw'akyayinzika okulabika. Amiina. Tuleme kudda mabega kubanga atugamba nti nno omuki nti we tudda emabega emmeeme ye tetukola ki? Tetusanyukira. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Agambye nti obwana bw'empologoma bunoonya ne bubulwa, ne bulumwa enjala, naye abanoonya Mukama tebaabulwenga kintu kirungi kyonna. Agamba nti mujje mmwe abaana abato n'abayigirizanga okutya Mukama. Ani atuyigiriza okutya Mukama? Omwoyo Omutukuvu maama oyo gwe baatulekera atuyigiriza okutya Mukama. Era omugamba n'omugamba bw'oba owulira mulinga nze buli kimu kimugamba, buli kimu nkimugamba. Siyina kyamulekerayo kubanga talina kyatamanyi, kyemmanyi kyatamanyi. Amiina. So buli kimu nkimugamba ne mugamba Omwoyo Omutukuvu wano maama, wano mukwano gwange nnyamba wano. Njigiriza okutya Mukama, nteekamu entiisa ya Katonda. Leka nkankanire Mukama, njigiriza okukankanira Katonda. Teekeyo entiisa ya Katonda mu nze. Amiina. Atugambye tujje tumuwulire ffe abaana abato anaatuyigirizanga okutya Mukama. Nagamba nti muntu ki ayagala obulamu? Yenze. Era eyeegomba ennaku ennyingi. Yenze Yesu alyoke alabe obulungi. Yenze.
n'agamba nti ziyiza olulimi lwo mu bubi n'emimwa gyo obutoogeranga bukuusa. So byebyo nti tuziyizenga olulimi lwaffe mu bubi, obutoogera bigambo bibi ebyesitaza omwoyo omutukuvu, ebinakuwaza omwoyo omutukuvu, n'ennimi zaffe obutoogeranga byakukuusa, n'olimbalimba n'owaayiriza, ebyo tubiveeko, tubireke, tubinyuke. N'agamba nti tuve mu bubi tukolenga obulungi, tunoonyenga emirembe tugigobererenga. Amaaso ga Mukama galaba abatuukirivu, n'amatu ge gawulira okukaaba kwabwe. Obwenyi bwa Mukama buba ku abo abakola obubi, amalemu okujjukira kwabwe mu nsi. Mukama waffe yeebazibwe. Kankubulire obwenyi bwa Katonda bubeera ku abo abakola obubi. Yesu, tukyuke tuve mu bubi, tuleke ebirowoozo ebibi, tuleke obutali butuukirivu bwonna. Genda kuŋŋamba mbireka ntya, ngenda byejjamu ntya, ngenda kukuulamu mutima nguteeke wali. Yesu yeebazibwe. Ekisawo ekiri ekisa kya Katonda kasita osaba n'okoola Mukama, kye kiri kye njogeddeko, okunoonya Mukama. N'otatuula butuuzi awo n'oganze bannange ebintu binsobedde, kantuule butuuzi kati. Amiina. Nedda, tunoonye Mukama, tumunoonye, tusabe, tumukaabirire, tugambe, tokaaba bukabi n'otandika okukaaba. Kumukaabirira kwe kusinda mu maaso ga Katonda, mugamba Taata saasira, yamba, kino kinsusseeko, kino tusarenda, okusarendalinga gy'ali. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Tuleke obubi, tusabe omwoyo omutukuvu atuggyemu ekibi, kubanga Mukama ayogera mu kigambo kye n'agamba nti buli kisimbe kitafa omugulu ky'atasimba kirisimbulwa. Yogera mu Yeremiya 3:27 n'agamba nti ye Mukama Katonda wabo bonna abalina omubiri, n'agamba tewali kigambo kimulema. Amiina. Mukama tewali kigambo kimulema. Amiina. Nina ekyawandiikibwa kye nasoma ne ŋŋamba kati nina okuwangula mu buli mbeera yonna ekigamba nti tewali kukemebwa okutukwata okutali kwa buntu. Kitegeeza ekyo ekiba kizze, ekyo ekiriwo nsobola okkiwangulira ddala nga ndi ne Yesu. Amiina. Ngenda kukiwangula nga ndi ne Yesu, era mmulemerako ne mmugamba Yesu, wagamba buli kisimbe ky'otasimba kirisimbulwa. Kati kino gwakireese mu bulamu bwange kisimbuka, oba kibi oba kirowoozo, mugamba Mukama musaayi gwo gunaaza, teguleka lufunyiro. Amiina. So tuyite omusaayi gwa Yesu, tusoole omwoyo omutukuvu atuyamba, atusindire, kubanga Bayibuli etugamba nti tetumanyi kusaba nga bwe kigwanira, tetumanyi kwenenya nga bwe kigwanira, tetumanyi kusinza nga bwe kigwanira, naye omwoyo omutukuvu atusindira n'okusinda okutenkanika. Mukama waffe yeebazibwe. Yasindira mu ffe. Gwe kasita otandika n'omukoowoola n'omugamba omwoyo omutukuvu, maama jangu onneegatteko, ngenda kusaba, ngenda kwenenya, jangu onnyambe, ndi mu kusinza, njigiriza okusinza, okutukwata ku mutima gwa Taata. Kankubulire akwegattako. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Neenenya Mukama, nsonyiwa, nkyaye ekibi, njagaze ekirungi. Kankubulire buli ssala gy'okola mu maaso ga Katonda, Katonda agiwulira. Oyinza okulowooza nti tagiwulidde, mukwano agiwulira. Nina obukakafu nti awulira essaala, awulira okusaba. Amiina. So tusabe, tunoonye Katonda, tuleke obubi. Amiina. Tunoonye emirembe tugigoberere. Amiina. Amiina. Agambye amaaso ga Mukama galaba abatuukirivu, amatu ge gawulira okukaaba kwabwe. Amaaso ga Mukama galaba abatuukirivu. Bw'onoonya Mukama n'omukaabirira nti amatu ge gawulira okukaaba kwaffe. Mukama waffe yeebazibwe. So Katonda atuwulira, tasirise. Amiina. Ali ne wamu naffe. Amiina. Obwenyi bwa Mukama buba ku abo abakola obubi, amalemu okujjukirwa kwabwe mu nsi. Amiina. Abakola obubi Mukama kasita obulemerako n'okola obubi, Mukama n'akigaana n'okiremerako. Kankubulire obwenyi bwe Katonda agenda kulaga obwenyi bwe. Alaga abo abakola obubi obwenyi bwe. So tebiba birungi. Agambye nti amalawo okujjukirwa kwabwe mu nsi. Bannange, Yesu yeebazibwe. Tukyuke tuleme kukola ekyo, obwenyi bwa Mukama buleme kutubeerako mu linnya erya Yesu. Ffe Mukama atulokole. Amiina. N'agamba nti abatuukirivu bakoowoola Mukama n'awulira, n'abalokola mu nnaku zaabwe zonna. Mukama ng'omukoowoola agenda kukuwulira, era akuwulira, agenda kukulokola mu nnaku zo zonna. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Atulokola mu nnaku zonna, ennaku zonna, mu bibambulira byonna,
mu biro bino eby'oluvannyuma Mukama agenda tukweka wansi w'endagaano y'omusaayi gwe, agenda tuteekako obukuumi bwe mu ntalo, atuteekako obukuumi bwe ffe ne tubeera nga tukola ki, tukwekeddwa wansi w'omusaayi gwe. Amiina. Atugambye tumunoonye nga bw'akyayinzika okulabika, tumunoonye, teweesaasira mulokole. Amiina. Teweesaasira, bino ebiro byakutuuka, mbiro byakutuuka mu kuteesa kwa Katonda kwe yakuteeseza. Teweesaasira n'ogamba bannange ate enkola nnyo ze nakoowa, ate bannange nakino, ate bannange nakiri. Bannange Mukama fissaawo akaseera ogende mu maaso ga Katonda omugambe Mukama nzize kunoonya. Amiina. Nkunoonya. Ne bw'oba oli mu kukola mirimu gyo munoonye. Agamba nti tukole ki? Tumunoonye nga bw'akyayinzika okulabika mu Isaaya 55:6. Mukama waffe yeebazibwe nga bw'akyali okumpi. Amiina. So tunoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Amiina. Tukole okwagala kwa Katonda, tukankanire Mukama, tutye Mukama. Agambye tetugenda kubulwa kintu kirungi kyonna. Amiina. Tuleke obubi, tuleke obutali butuukirivu, emimwa gyaffe giveemu ebivundu. Tunoonye Mukama. Yesu yeebazibwe nnyo. Baagala nnyo mu linnya erya Yesu. Amiina. Tusome ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda bulamu. Abeebbulaniya, Hebrews. Agamba ekigambo kya Katonda kiramu era kikoze. Buli w'osoma ekigambo kya Katonda kikola omulimo mu ggwe. Ne bw'oba gwe tokirabiddeyo naye kibeera kikoze eki, kiyingidde munda yo. Ne bw'oba okisoma yita Omwoyo Omutukuvu, omugamba Omwoyo Omutukuvu, nsoma kigambo kyo, jangu nnungamye, njigiriza okusoma ekigambo kyo. Amiina. Bw'omala okisoma tufumiitirize ku kigambo kya Katonda, tukiddemu. Girayo ogundi oba ofunyeyo ebigambo 3 by'okuttemu mu ekyo ekigambo ky'okoze ekyo ky'osomye, tukisabirengamu, tukyogerenga eri embeera yonna. Yogera eri embeera, gambe mu kyawandiikibwa tewaabenga kyakulwanyisa ekinaaweesebwa okulwana n'obulamu bwange ekinaalaba omukisa. Kyawandiikibwa nti ne bwe tunaayita mu muliro ne mu mazzi amangi Mukama anaabeeranga wamu naffe. Kyawandiikibwa nti abalindirira Mukama abalindirira Mukama balizibwamu obujja, amaanyi gaabwe balitumbiira n'ebiwaawaatiro ng'empungu mu bbanga, balidduka mbiro ne batakoowa, batambula ne batazirika. Amiina. Kubanga omulaba ayinza okugamba naye gundi olinze nnyo, olinze nnyo bwaligeze bw'otereeza, bw'anyereza amagezi. So tonoonya magezi malala, Mukama leka akunoonyeza amagezi. Amiina. Nina kye ŋŋamba nti nze ntera okugamba ne bagamba nze byange bye nnenoonyeza byagaana, kati n'olwekyo nnindirira Mukama. Mukama yeebazibwe. Amiina. So Mukama abawe nnyo omukisa. Tunoonye Mukama, tusabe, tusiibe, tunoonye Mukama. Si kusiba busibi ffa. Oba anaasiibye ne weekalakaasa. No. Tusabe Omwoyo Omutukuvu, ne bwe kuba kusiiba era saba Omwoyo Omutukuvu, omugamba Omwoyo Omutukuvu leka nsabe nsiibe Mukama ebikwata ku mutima gwa Taata. Saddaaka yange leka etuuke ewunye evvumbe eddungi maaso ga Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Si kulumwa bulumwa, njala, kulwala ndwadde. Kubajjukira era bw'osiiba nga Omwoyo Omutukuvu tabiriimu nga tosiibye kwagala kwa Katonda ojja kulwala endwadde. Mukama waffe yeebazibwe. So Mukama atulungamye mu buli kyonna. Amiina. Amiina. Tusabe Omwoyo Omutukuvu atutamye ekibi, atutamye obutali butuukirivu, abisiimule mu nda zaffe. Musaayi gwa Yesu tugukoowoole gunaaze mu linnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda. Amiina. Baagala nnyo mu linnya erya Yesu katusabeko. Omwoyo Omutukuvu nkwebaza, kuddiza ekitiibwa n'amatendo, nkusinza, nkugulumiza, nkuyimusa ku lw'abakazi n'abasajja, abaana n'abavubuka, abakadde n'abawere. Mukama Taata w'eggulu n'ensi, kuddiza ekitiibwa n'amatendo. Nkwebaza olw'obulamu bwange, nkwebaza olwa buli omuntu yenna Mukama Kabaka w'abakabaka, nkwebaza ku lw'ekkanisa yonna omubiri gwe gye gusaasaanira, nkwebaza ku lw'abaweereza abo Mukama, abasumba, bataata ab'omwoyo, bamaama ab'omwoyo. Mukama Kitange bw'otuteereddewo Taata okutulera, oyimusibwe, ogulumizibwe, otenderezebwe, oweebwe ekitiibwa Mukama. Nkwebaza Mukama gw'atuwadde ekigambo kyo Kabaka w'abakabaka n'eggulu n'ensi.
tekidda gy'oli Mukama nga tekikoze ekyo ky'okitumidde kukola. Mukwano gwange leka ekigambo ekyo kikole embulamu bwaffe Mukama, leka tukunoonye mukwano gwange Kabaka wa bakabaka n'ensi oyimusibwe okusinzibwa okutenderezebwa teeka entiisa yo mu nda zaffe Mukama Kabaka wa bakabaka nannyini ggulu n'ensi. Mukwano gwange tuyigirize okunoonya mukwano gwange Yesu, tuyigirize okutya Mukama gwe Omwoyo Omutukuvu mukwano gwange bw'otyo bw'otugambye Yesu tinyonna otugambye mukwano gwange tujje gy'oli mukwano gwange onootuyigiriza okutya Mukama. Teeka entiisa yo mu nda zaffe mukwano gwange Yesu era nga nkola omusaayi gwe okutunaazaamu obutali butuukirivu bwonna Mukama Taata Guneesi nga neenenya tusaasire tusonyiwe Mukama Kitange Guneesi wonna bwe tusobezza Mukama Kabaka wa bakabaka Taata tetukunoonyeza Mukama Kitange tukoze byaffe Mukama Kabaka wa bakabaka Guneesi tusonyiwe Mukama otunaaze n'omusaayi gwe tukoze n'omusaayi gwe tutakutidde Mukama ne tutya abaana b'abantu tusaasire tusonyiwe Mukama Kitange Guneesi Mukama Taata we twekwese ne tulowooza Mukama Kitange nti tetulaba Mukama ne tukola ebitali bya Bwakatonda tusaasire otusonyiwe otunaaze n'omusaayi gwe otutukuze n'omusaayi gwe otulongooseze ddala mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tunaazeemu empitambi yonna yonna ejjudde emitima gyaffe obutali butuukirivu kubanga ogambye Mukama Taata ti omubi aleke ekkubo ly'ebbi Mukama Kitange nti n'omuntu Mukama Kitange ne Guneesi atali mutuukirivu Mukama aleke ebirowoozo bye bibi Mukama Kabaka wa bakabaka ne Guneesi tunaazeemu obutali butuukirivu tunaazeemu ekibi kyonna kyonna Mukama okitutamye otwagaze by'oyagala tusimbemu embala y'Obwakatonda tusimbemu ebibala by'Omwoyo Omutukuvu tusimbemu obulungi Mukama tusimbemu obutukuvu kubanga oyogera mu Matayo 6:33 n'ogamba Mukama Kabaka wa bakabaka nti tusooke tunoonye obwakabaka bwo Mukama n'obutuukirivu bwe ebisigadde byonna binaatwongerwako tusimbemu obutuukirivu bwo n'obwakabaka bwo Mukama Kitange ne Guneesi n'obutukuvu ebikolwa byaffe bibeere bitukuvu mukwano gwange tubeere omusana ogw'ensi mukwano gwange Kitange ne Guneesi twakire ensi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Kabaka wa bakabaka nannyini Guneesi batutunuulire balabe omusana Mukama Taata Guneesi tukuweesa ekitiibwa tulemekeraawo okuvumisa erinnya lyo Mukama Kabaka wa bakabaka eyo byonna gye tutambulira Mukama wabula tukuweesa ekitiibwa kyo kirabisibwe embulamu bwaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Kitange ne Guneesi nkoola omusaayi gwo mponga abakazi n'abasajja abaana n'abakadde abavubuka Mukama Taata Guneesi Mukama n'abawere bonna mbawonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu ekkanisa yonna omubiri gwe gye gusaasaanira abaweereza abasumba abaweereza bo Mukama Taata Guneesi bawonga bonna wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu nga mmenya nga nkutula njasaayasa emyoyo gyonna egiremesa ogitulemesa okunoonya Mukama egituziba ensi ey'omwoyo egitubuza amaanyi ag'omwoyo egyo ky'omuliro gitemaatema egibadde gitulemesa okunoonya Mukama ebirowoozo ebibi byonna biva emagombe mbyoky'omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda mbitemaatema mbizikiriza n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu bibenyaamenya mbikutula mbyasaayasa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda amaanyi gonna ag'omubi nga menyaamenya nga kutula kubanga oyogera mu kigambo kyo Mukama n'ogamba tumbadde obuyinza Mukama okulinya ku njabuzi z'obusalwa Mukama Kitange ne Guneesi n'okukubanga emizimu mu linnya lyo Mukama Kitange ne Guneesi Mukama n'okulinya ku maanyi gonna ag'omubi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda kati ag'amaanyi nga betentera nga gazikiriza mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda koola ekisa kyo Yesu Mukama okulabisibwa Mukama Kabaka wa bakabaka ne Guneesi eri abaana bo leka tukunoonye nga bw'okyuyinza okulabika Mukama Kabaka wa bakabaka leka tukukankanire teeka Omwoyo Omutukuvu yingira mu mitima gyaffe tukukankanire mukwano gwange oteeke entiisa yo mu nda zaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukukankanire Mukama Kabaka wa bakabaka ne Guneesi kubanga ogambye nti tetuulwenga kintu kyonna mukwano gwange ffe abakunoonya Mukama Kabaka wa bakabaka ne Guneesi leka osindike bamalayika bo Mukama okutwetooloola Mukama Kitange ne Guneesi kubanga ogambye nti malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abo bonna Mukama abakutya leka Mukama Kitange ne Guneesi okusiisize bamalayika abo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukweke wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu otuteekeko obukuumi bwonna entiisa yo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu n'ekitiibwa kyo Mukama kimaamire embulamu bwaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mwesabye nga mpita amiina Mukama abatalina mirimu Mukama mbawonga mu musaayi gwa Yesu leka obawe emirimu Mukama abatanasasula basasule abanoonya Mukama obufumbo bubawe abanoonya Mukama Kitange ne Guneesi abaana babawe Mukama Taata Guneesi waliwo Kabaka wa bakabaka abalina obuzibu mu nsi yaabwe ey'omwoyo Mukama leka ensi yaabwe ey'omwoyo Mukama eteebwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu koola Mukama maamira mu kiro kino maamira Mukama eri eyo gye bukedde maamira buli wamu Kabaka wa bakabaka maamira abaana abato bonna mbawonga mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu maamira abazadde Mukama obawe school fees maamira buli omu Kabaka wa bakabaka nannyini Guneesi abalwadde Mukama obasumule mu ndwadde zonna abaweereza bo Mukama banyweze emyoyo gyonna egy'abannabbi b'obulimba ngizikiriza n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu ndyokya n'omuliro gwa Katonda amaanyi gonna agava emagombe ngazikiriza n'endagaano y'omusaayi gwa Yesu Mukama oyogera mu kigambo kyo n'ogamba nti
tusaba amagezi okudda ennyuma Mukama n'osiwaza amagezi gabalekota obulonde bw'omulimba sitaani bunneera omulala osomula ogweyo kyusa amagezi g'okudda ennyuma Mukama era osiwaza amagezi ge bulinnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu mwesali nampita amiina. Ekyoto kino ekya Katonda kutula enjagiro ekiwonga mu ndagaano y'omusaayi gwe Yesu nkikweka mu ndagaano y'omusaayi gwe Yesu mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina. Abakazi n'abasajja bonna amakubo abatambula Mukama bonna mbawonga mu ndagaano y'omusaayi gwe Yesu amiina. Omwoyo omutukuvu tumaamire siisira emitima gyaffe Yesu tuwe obulungi Mukama tubaze ebibala by'omwoyo Mukama tusimbulemu ekibi kyonna Mukama oteekemu okwagala tusimbemu emirembe tusimbemu okwagala tusimbemu essanyu tusimbemu obuwombeefu tusimbemu amazima tusimbemu obwesigwa obugumiikiriza obuwombeefu Mukama obw'okukkiriza Mukama obulungi essanyu Mukama bisimbe mu ffe mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda n'embaana baffe mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina. Mukama waffe abawe nnyo omukisa Yesu amiina. Twesige Yesu mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu baagala nnyo mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda Yesu yasinga okubaagala atannalokoka nkusaba olokoke mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Ddamu ebigambo bino okugamba nti ayi Yesu olunaku olwaleero nze Favour Max nzikiriza gwe Yesu okubeera omulokozi wange sangula amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo eky'abalamu buli bw'oyita abalonde nange mbeera omu ku abo neenenya obutali butuukirivu bwonna n'ebibi byonna bye nakola mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda bye bankolera ne bye neekolera mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda munaaza n'omusaayi gwe Yesu nkukkiriza Yesu okubeera omulokozi wange mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina. Olokose mukwano saba omwoyo omutukuvu akulungamye ku kkanisa y'amazima mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu amiina. Mukama abawe nnyo omukisa mbaagala nnyo yes amiina. Mubeere bulungi ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo okwagala kwayi Katonda okusa ekibo ku mwoyo omutukuvu beere naffe ffenna n'eryabooluganda bonna emirembe egitagwawo amiina. Mwebale nnyo likinga subscribinga commentinga osheyalinga n'okusheyalinga Mukama akwe nnyo omukisa ye mukwano olikinga vidiyo ogisobozesa okubanga bantu balala nabo bafuna omukisa ogifuna Mukama waffe yeebazibwe yes mbaagala nnyo.